Okutuusa kati ekitongole kinema kikyagenda mu maaso n'ebikwekweto byakyo ebyogoba abantu bonna abeesenza mu ntobazi n'ekigendererwa eky'okuzitaasa. Mu mbeera eno waliwo ekibinja ky'abamu ku batuuze abasoba mu 500 okuva mu zooni ya Nabweru South Serotu mu munisipali y'e Nansana abakedde wa Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago okwekubira enduulu oluvannyuma lw'ekitongole kinema okubawa empapula ezibalagira okwamuka ennyumba zaabwe mu nnaku 21 zokka. Epapula bino bye babiwadde babituwadde mu bukyamu, babituwadde mu bujozi, babituwadde mu kunyigirizibwa. Tuli awo olwokuna abannema ne bajja ne batusavinga ebbaluwa eza Nansana East 2 ate nga ffe si gye tubeera. Bano bagamba nti empapula ez'abaweereddwa nnema zoogera ku kifo kya Nabweru Nansana East 2B ng'ate bo batuuze ba Nabweru South Serotu wabula nga balina okutya nti nnema yandimenye ennyumba zaabwe mu nsobi. Ne tusoma road map ya Rubigi eyo gye bagamba road map eyita wala nnyo eri so kati tetumanyi kiki ekigenda mu maaso. Nnema temanyi waweekoma kuba mu kusooka baateekako X mu kusooka baamenya amayumba ne batuyitako. Bano wabula bakukulumidde abakulembeze baabwe olw'okwesuulirayo gwa Nagamba gye bali wakati ng'ekitongole kinema kigenda mu maaso n'okubafuula abanoonyi b'obubudamu mu nsi yaabwe. Tetufunye buyambi era tetwayambibwa, municipality teyayamba kyalo. Tufunye kye tukozeeko okulaba nga tuyamba abantu baffe bano. Abamu twatuukirira ofiisi za nnema ne tutuukirira RDC tulabe nga tusobola okuyamba abantu bano naye tulemereddwa ffe ng'abamu. Wano Lord Mayor asuubiza abatuuze bano okubakwasizaako naddala mu nkola ey'amateeka okulaba nti bafuna obwenkanya ng'ekitongole kinema tekinnabamenya. Mulina okuwulirizibwa etteeka kye ligamba kati mu kubawuliriza tuba tulina okuteekayo olukiiko ku ground. Lukwago bw'avudde wano ayolekedde Munyonyo ku Autospa ewabadde bategekeddwa olukuŋŋaana olw'abatuuze okuva miruka 3 okuli ogwa Kiruddubuziga, Lowa Mawanga n'ogwa Katoogo Gaba ng'eno abatuuze abasoba 300 be basulirira ennyumba zaabwe okumenyebwa ekitongole kinema. Abatuuze mu miruka gino bagamba nti gavumenti esaanye okwekuba mu kifuba ku ngeri abantu baayo gye bayiganyizibwamu ekitongole kinema ekikoona ennyumba zaabwe ewatali kubawaayo wadde omunwe gw'ennusu. Tetujja kuyita mu kwekalakaaza, tetujja kuyita mu kulwana. Naye nsaba omukulembeze w'eggwanga atunuulire sukulu fiizi z'abantu ezigenze. Ffe nnyini abali wano tutandike nga bwe tuba tukwatiddwako n'obwana situbuleka yewaka. Kyangu nnyo ssente Pulezidenti Museveni z'olina nnyingi. Abantu bano ssente entono nnyo z'osobola okubawa ne weeyambisa ekifo kyo n'ozimbawo n'ogaziya Sudiiru ng'era bwe kiri nti kifo kyo byonna ne biba nga bidda mu mikono gyo. Abakulembeze mu kitundu kino basabye abatuuze okukomya okwekkiriranya ku nsonga ezibaluma nga bazirekera bannabyabufuzi wabula boogeze eddoboozi limu olwo gavumenti lw'enaabawulira. Tubeeyo nnyo okulaba ng'ekikwata ku muntu munnaffe fena tuyiwawo omubiri. Bulijjo nzija ngamba aba boda tugamba abasuubuzi bwe tobeere n'ogamba nno kati bakutte kuwa takisi nze kanneebake. Mubeere bumu temuteekamu byabufuzi mutunuulire wawe tuteeka oluba tusigaddewo kubanga essaawa zino abatuvuga be bali mu buyinza. Tetugenda kukkiriza n'akamu n'akeddagala kusendebwa kw'abantu baffe. Ku luno bananzizayo bassebo ne bannyabo ne mundeetera kawunga. Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago asabye abakulembeze okukolera awamu nga tebeetemyemu bataase abantu ba wansi aboolekedde okufuuka emmomboze mu nsi yaabwe. Tulina okuluka olujegere okulaba nga lutalo luno tukwasiza wamu nga tetwetemyemu nga tuli kitole bwetu bwe tujja odduwangula. Tukitegeddeko nti Lord Mayor ayise ensinkano ey'amangu n'abakulembeze bonna abalonde mu Kampala mwe basuubirwa okuvamu n'ekiwandiiko nnamutayiika ku ngeri nnema gy'ekolamu ebikwekweto byayo. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, agesigika. Maaso sibo.